bwanzijanga mu bulamu bw'ensi eno bankwasanga abantu bange ndi mu bamisbahudin kyekibiina kyendimu ekingattanga community y'abasiraamu basajja bakulu bwe tutula ne tusoma edduwa ne tulaajanira Mungu ne tusabira abakadde baffe be bankolangako buli kimu nga n'abaana baffe bwe tubatendese as simple as that tebansuzangawo okusukka olunaku lumu bwe mbanga nfudde abasigadde mujje mu nziika abaana abatabaliiwo okuziika faradha kifaaya abaliwo bamaliranga abalala buli lwolwabulaaya oli muntu w'abantu bangi abava e Bulaaya basomereyo edduwa kalasi abaliwo banziike eyo kyaputeggwe kubanga ava e Bulaaya agenda kunsanga akole ki akungubaga akasembayo ate akungubaga akasembayo kanyambe ki akungubagireeyo gyali bw'anaaba afunye obudde alinye ennyonyi ajje nga tali mu kupakuka kubanga si yagenda okunaaza mayiti yange anti jjukira ababeera abalamu essaawa be basalawo amateeka basobola okugamenya ffe bw'oba olaamye kyolaamye kyekikolako mu busiraamu bo bwe bakimenya baba baagadde bwagazi naye bw'oba olaamye n'oga nti bwenfa bwe bubanga buli kiro bwe bubanga buwungedde okusukka essaawa zino olwo bansuzangawo okitegedde kigamba gwenyinza ogaba nsuzangawo olunaku lumu nti bwe mba nfudde ku ssaawa 4 baziike enkeera ssaawa 8 period eyo anaaba tasobodde kugiramu wasalaamu tosobodde weeraba kubanga buli bw'oliisaawo mayiti y'omuntu ebyo bye bivaamu for example golowooza singa bajjayo mayiti ne bagisaalira ne bagenda ne bamuziika ku Lwokutaano ebyo byonna byandibaddewo wangi singa lwe yafa ku Lwokutaano bajjayo mayiti ne bagenda ne bamunaaza ne bamusaalira ne bamuziika kyova olaba nti eri tugeze mu bawalabu tebyandibaddewo ebyo byonna byonna era ne mu nsi endala yonna ewasinga bw'oba mukungu bakuteeka mu kifo ekigazi abantu ne bakusaalira oba mu kisaawe then eri abagezi okuziika ewaka ewammwe baba batono obuzibu bwavuddewa mu zino ensonga zonna kasajja fuba kiri kye nagambye okubuguma ebifuba abantu bayingiza politics ya internal organization of their party in everything obukyayi we beerinako ttiimu ya Mpuuga n'eyabali kakati yatuuka ng'erina okusaakinga kati ne bw'obaga nti wajja kubaayo okusaba tie naye gwe bagenda okusabira abadde mukwano gwono ng'ate abadde mu kibiina because they believe their blood is still running high ebifuba bikyababuguma at the end of the day kasajja fuba buli omu agenda kuwendinga apo giri gye bayita kaliba kasajja ng'olwo agenda so nga ate kyandibadde kityagwe mu kulaba okukwo what is wrong is a uniting factor in fact kye kyandibadde kibatuuza bonna Mamero na ekibuzo kyange eri honorable honorable mubuuza lwakuba nange sinnamubuuza kyange naye sooka omubuuza manyi honorable ono we have something in common nange nze nsereko for your information but honorable ali smart yewala ebibuuzo n'atabidamu nga binako oba ensonga nga bweyina okuba kwena ensonga kiki kyombuuza what went wrong akimanyi nti from day one abateekateeka okukulembeza Mpuuga okumufulontinga okubanga yagenda okutandikirako ba ku committee nkudiddemu waliwo agaye nti ani yamukwata in the first place government ye yamukwata nga bwe yakwata buli omu so stop the nonsense nti Segirinya was poisoned it's not true ate nammwe mukimanyi nti si kituufu because nammwe babakwatako lwaki tebaba poisoninga mwe tugaye mukolagana nayo oba muli mikwano gyayo yes Segirinya had underlying causes ng'ayina ng'abantu ffenna osobola okulwala pneumonia osobola okuba n'ekigere ekirwadde osobola okuba na buli bulwadde naye oli bwakulwisa mu kkomera era ekyo nakyo tukyogerako gavumenti ensonga ya beyiro muteekeemu amagezi because omuntu atagenda kuskipinga beyiro lwaki omulemera olwaleero nkiwa omulamuzi eyasooka kimulumiriza mu mutwe gwe okufa kwa Segirinya kumulumiriza kuba alaba omusajja yamugaana ogenda omusajja n'awanika ekigere bw'ati nga kivunda n'otunula ng'oli mulamuzi olimu amagezi n'ogaa nti asigalayo ekyo nakyo twakyogeddeko ne tukirambulula ekyo kyayongera sipiidi Alani naye yali mulwadde Alani bwe yava mu komera bamujjanjabira omwezi gumu n'ekitundu
nga mulwadde nga ne wakataliyo ne wabaayo omuntu omwe yavaayo n'akola vidiyo n'aga nti Alan Sewanyana ne Segirinya bali mu kulya KFC mu Serena ng'asinziira mu kibiina kino ekikaaba nti muzannyo na Museveni yamaze okubata n'abatereka mu Serena muli mu kulya bitafutafu ku Serena tebutuwogganira nti muli balwadde. Kakati njagala ombuuze oli bw'aba ayagala bano baveewo akoze saani batandise okwogera nti abo beekoza bali mu Serena nti bali mu Serena bali mu kulya bitafutafu abaabyogera baali baani ani yasituse n'agamba nsaba buli omu yeetonde meaning omuntu oyo yali awagira ebikolwa bino okukolebwa ku baana twawudde mu lwatu tetugenda kuba ffenna paka okujjako nga mukyusiza mu nzikiriza yammwe okukkiriza kwammwe kutono nnyo imaani yammwe nafu nnyo yabyo abiriwo byansi bya leero just because mwagala ebifo ng'omwana bwe yakaaba bwe muba ekifo kye mwagala kiikyo just because abamu baagala bukaadi mugenda muvunnama ki abatategeera bw'oba oli w'amaanyi osobola okugenda ne weesimbawo wekka ng'omuntu nga kye nagamba omwana oyo FDC yamumma kaadi ku bwa kansala ne mugamba gwe genda abalonzi baawula nino obalaba nga balinga abatakyategeera kaakati eno bato y'abategeera n'abatakyategeera abategeera weetuli the line has been drawn in the sand akasitale mutuvumidde ebbanga ddene balekeeko ate tubajjaako baddeyo bakola alipoota bulungi muvumidde abantu ebbanga ddene you think ebivumo birina byekyebiri olina ekivumo ekipya kyogenda okunvuma buli kimu mwakivuma ne kiggwayo mugenda kuvuma kyekipya tekiriyo mugenda kunzijjako ki nga Allah takimpadde tekiriyo mugenda kunnyongerako ki nga Mungu takimpadde tekiriyo kaakati anti babakolera akasomero awo ke muyina bwe babasomeseza okuwemula mukole bwa akawunti bungi kasita abaliko nga bawuliriza ab'omuzinzi kwe bali wajjama nze siina kyentya okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yankola kitutte omwaka gwe gumu Segirinya yafiiridde ku nnaku ze zimu nga kitange ze yafiirako Januari nga 9 nabadde nedduwa bebimu ku byaŋŋaanya okujja anange nsabira omwoyo gwa mukadde wange eyanvaako because it's a year ate enkola yaffe 9th January era nakitaddewo ne nga this is a terrible date 9th January robbed me of Haji and robbed me of Segirinya naye okufa bwe kuba tetusobola tubuulirira Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ngenda kubagezesa mu bino wammanga mu njala omuntu bw'aba alumu enjala lwotegeera ategeera atya n'omugagga ava mu mbeera ekyokubiri mu bulwadde omuntu bw'aba mulwadde lwomanya ekyokusatu mu kutya ne mu kufa basebo ne banyabo baasiba Segirinya Muhammad ogenda okulayira yava Nairobi nga mulwadde nga ffenna kitugamba nti maybe obukumumma beyiro kyamugaana okugenda okweyongerayo okubujjanjabi naye Segirinya yali mulwadde even before swearing in sebo n'owulira omuntu omusiru ng'avaayo aga nti ekyase Segirinya kyekino
Of course, there are contributing factors, but there is no single individual that is responsible for the death of Segiri. No. Segirinya had underlying causes. Yalina obulwadde obulala obwali bumuluma. Ekyabwongeza, and this is the reality. Everyone knows fenna abali close to him. Nti denying him medical attention, and we all spoke about it. But what right does it give you ogenda okudenying abaana ba Segirinya okuziika kitaabwe? If we release the voices of this guy, byeyayogera ng'ali mu ddwaliro in Netherlands, you cannot believe. Nene mukwate ebifaananyi by'obusajja bwe ne mubireleasinga to the public. What justification are you trying to do? Nti mukutte ebifaananyi bya Segirinya ebya private parts ne mubireleasinga to the public. We all know, we all saw that his internal organs were rotting, and that's the time you said he was not sick. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda wange Honorable Nsereko, I don't know how many deaths will it take for you to seek justice in its proper form within Uganda. Butufu ngezako kuuliza ngwegera kufa kwa Segirinya. Nimpulira ddala nga you're just lamenting, politicking about his death. And it's so absurd that you're busy finger pointing, but you know the source of the problem. Truth is, Ugandans seek justice. There is no somebody liable to accountability because of Segirinya's death. Obanga tugamba nti baba afa amasasi, they were justified. Muhammad Chirumira bwe yafa amasasi yali justified. Obana yogera tugamba mbu olwokuba yali atambudde kiro. Jakana Nadduli bwe yafiira mu kavuyo ka accident ye yali justified. Obogenda tugamba nti baali bavuga ndiima. Kati muganda waffe Segirinya ovuddeyo ogambye nti yagenda mu byobufuzi ng'oledde mulwadde. Naye Honorable kankubuuze ng'omuntu wa bulijjo, singa ojja mu kikomera ekyewange n'enjala ekuluma n'enkusibiramu n'ofa enjala, enkya asobola okuvayo ne ngamba gavumenti ti kituufu Honorable yafudde enjala, naye yagenza okujja mu kikomera kyange ng'era abadde talyange enjala emuluma. Could it make sense in any way? Omuntu yagenda okujja mu kukomera ng'obedde mulwadde ate era yafudde buli. Yes, the government you serve starved him of medication, proper medication, which definitely led to his death. Ate bina ebintu fena tubimanyi. Ne Museveni nnyini yatugamba nti bannayuganda bafa ne mugamba Katonda bwageze. Waki Abajapani tebafa ku myaka mito? Waki America tebafa ku myaka miteejo? But you, a professional, a senior citizen, ovuddeyo justifying a Segirinya's death to Mukama bwageze. Mukama yageze Segirinya abadde mulwadde. Naye ng'okimanyi bulungi the government starved him of proper medication at the time he was in jail. What does it take to see such simple reality? Zinalinga nnyo okwogera ku bifaananyi ebyasakulatinga nga biraga ebitundu by'ekyama ebya Segirinya. Naye k'ovuddeyo n'okijustifyinga nti naawe ebifaananyi obimanyiko era obikakasa bya Segirinya mpeddemu n'amaanyi. Where do you get the audacity to defend such atrocities? How much money does it take? Honorable, sagala weefuule mu galanda nti ate okuba ate n'okaaba, mutta ate ne mulwanira emirambo. Wakiri mutulekeeko tuziike. Give us 3 days of mourning. Give us 3 days of mourning. Naye abantu temubaweeza. Honorable, toluma ate n'omegga. Omugenzi Segirinya gw'olumirirwa yavaayo n'awanika ebigere ati nga bivunze. Maama we gwe muwolereza yavaayo n'akaabira wabweru wa kkooti nti omwana wange mumutte afune proper medication. Segirinya yennyini yakaaba nagamba maama ngenda kufiira mu kkomera obulwadde bunnuma. Kati tugambe opposition yali emusibye. Okay, if at all you are less concerned because you even have the audacity to discuss such political and life-threatening issues while busy playing basketball, but oyawukanye na Maria Antoniette ayatugamba okulya cake bwebanga emigaati gitubuze. Busy living a luxurious life, and you have the audacity to show it to us.
while discussing the death of your fellow comrade. The problem is you people have become complacent, and I don't blame it on you. I blame it on the people who vote you into power. You've seen it all. You're never surprised now. You've seen all these deaths happening over and over again. It's no longer alarming to your ears. We need new blood, new political figures, people who are politically hungry, people who are seeking justice for Ugandans. Simu abanonye mikono emikono mbuwa position tebayina mukwano. Gute mwagala mukwano, you need people to connive with. You only want to make mafia groups against us, omuntu wa wansi, the wananchi. What else can I say about the groups you're trying to form? Mbwa opposition tebayina mikwano, tebayina mukwano. Mukwano chigwononya. Wagende yokukola mikwano. Oba kututeeseza. Mukola obukuukulu. Kyokka mubukola kutukuba ffe abantu ba wansi. Honorable Chimanyi bino byenjogedde tosobola biwulira. Right now you are deranged with political power. You are living in total oblivion. You've lost touch with the masses. But I promise you, Honorable, the end will justify the means. He dies in prison. Honorable member of parliament, honorable member of parliament. Ngali anenya okulaga ebitundu by'omusajja ye byatulugunyizibwa. Mbadde njagala kuddamu honorable member of parliament oyo bamuyita Muhammad anedda wa Kampala Nsereko. Ye Muhammad Nsereko njagala okumugamba sebo Muhammad Nsereko taata. Twagala okunenya abendi UP abakwata Muhammad Sekinde ne bamuteeka mu kkomera. Anti kyoyagala tukole. Tunenya abeeni UP abakwata Muhammad Sekinde ne bamuteeka mu kkomera. Ne tunenya abeeni UP abatulukunya Sekirinya. Anti byayagala twogere. Si byayagala. Ne tunenya abeeni UP abalaze ebitundu bye byatulukunyizibwa abeeni UP era. Anti byayagala twogere. Kati ndowooza kimuyamba okufuna ku magezi omwami oyo ategeere nti tumulaba. Eggwanga lyonna limulaba. Betuli mukyalo eno naye tumulaba tubuuza, is this honorable? Is this man still honorable? Alowooza house yemufuula honorable oba bigambo bye. Olwekyo bitulumya omutima. Honorable se gundi Muhammad Nsereko bw'owulira nga toyagala kwogera bireke. Olumya abantu mangi mu ggwanga abalabye bye tulaba kati. Oba wulya toyagala kwogera Nsereko sirika. Tejja kunenya nga toyogedde. Naye ffenna tuli eno tuwulira bubi. Nze si kyabbi bagamba kubanga kyatulumyemu bannange. Kyatulumye. Omubaka ng'obadde wa kitiibwa. Waliwo by'olina koma. Olumya abantu bangi omubaka w'ekitiibwa. Zekakasa ne Kabaka atandise okulumwa okulaba nga bwe yaweebwa okubeera ow'ekitiibwa. Ekitiibwa akikooye. Bannange mutuweeku ekitiibwa. Eggwanga muliwe ekitiibwa nammwe mwewe ekitiibwa. Yusa Dubai. Bannaayi. Mugenda lumya nnyo Museveni omutwe. Museveni wanaatuuka naggala abali mu UAE obutadda Uganda temukyewuunya. Mwalabisizza nnyo. Omusajja nga yakava eno Bobi Wine n'atuuka ne beebuuza ani president wa Uganda omutuufu. Beebuuza ani president wa Uganda omutuufu yakava eno oba ono kubanga balaba obumyufu bakuga president babuuza president waawa nga taliko mukuumi n'ogwa w'amagye nga kuliko ba red top bokka ba foot soldiers. Mugenda lumya nnyo Museveni omutwe era waatuggala ng'obutadda Uganda ye njagazaayo ki paka ng'obukulembeze bukyuse. Naye mugenda lumya nnyo abantu omutwe, mugenda lumya Museveni omutwe. Naye bannaayi eno ensi teyagala mivuyo, teyagala nsasagge. Neesimayo poliisi y'e Dubai yatulese ne tushabada ne tunyumirwa ne president. Eno ensasagge yabaddewo wano singa poliisi yayingiddewo dda ey'e Dubai
neyatulese netushabada netushamana baba ng'amaanyi mangi naye nga beetoolola bwetoolozi beebuuza kiki nti wali wazze mu kulembeze waabwe gwanga kintu Uganda ono wona omulaba amaanyi gano gonna gano gonna amaanyi omukulembeze w'eggwanga abadde ali mu UAE Dubai ennaku wazindaba nga kushabada bushabazi naye bifaananyi kulya kunywa kunyumirwa kugambye polisi ye Dubai yalese abana Uganda ne banyumirwa free era Museveni mukyamulumya nnyo omutwe nga yakava eno mu wiiki emu Bobi Wine najja nayanamiriza Dubai bwati ne batabawo kye bakola yadde omukwata Museveni agenda kuluka n'akasajja kayina engeri gye kabala internet gye kabala ebyobufuzi kalo ka Bobi Wine gye kabala media kati kagenda ne kaleeta kapere gwe ng'oba oyagala oba toyagala zonna media zibadde zipostinga nga zipostinga negativity bikoleddwa bibi ng'olina omupostinga mu bulungi oba oyagala oba toyagala ng'olina omupostinga lwampaka era sekapere ng'olina omupostinga lwampaka oba oyagala oba toyagala ng'oteeka omupostinga bukedde bali temwagala mupostinga bibi byerere tate numpu yabadde bweti mwabadde muyino mmuteekayo lwampaka oba mwagala oba temwagala nga muyino muwanika ono omusajja engeri gyabala media munnaye abayimbi abalambala bakola zi stunt ne bakuba abantu ne bakola ki baagala kwekuumira ku media nono akola ekintu smart media zonna nga zirina ommuteekayo lwampaka nga zirina ommuteekayo banne yayanamiriza Dubai kugyogoloza bwogoloza kana akasajja kalaba edduka boy kalaba edduka Dubai kajanamiriza bubi nnyo kagenda kulumya Museveni omutwe Mr. Musabba temwewuunya nga batandise obateeka komo UAE okuddayo ewaka nga balina omumala okunoonyerezaako abastruggle akyaluma omutwe sejusa Dubai. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.